Nga bw'okiraba kiteereddwa okulabanga ogenda okubanga awulira omusango gwa Robert Kyangulanyi Ssentamu bwe yawaabira Yoweri Museveni buhabulwa ku kwemulugunya okwava mu kalulu ng'agamba nti obululu bwe bungi obwabbirwa saako n'emivuyo mingi egyalimu era ekifo kino nga bw'okiraba kyoyooteddwa kyekigenda okubanga wabumbujjira omusango guno ogugenda okubaako abalamuzi 9 nga bakulembeddwa Ssaabalamuzi w'eggwanga lino Dolo era nga bagenda kubeera wano lunaku lw'enkya bagenda okutulambika butyawe bagenda okulaba nga batambuza omusango guno okuva olunaku lwe gunaatandika paka lwe gunaakonozebwa wabula nga bw'olaba ekifo kino abwe kyoyooteddwa abantu bangi abatuseeko mu kifo kino okulaba nga balaba enteekateeka yonna bweri ng'era asoose ye Ssaabalamuzi wa Kkooti ya Uganda Dolo era nga naye atuseewo n'alaba embeera nga bwe badde kakati wano wendi tugenda kuba twogerako n'omwogezi w'essiga eddamuzi Solomon Muyita atubuulire embeera nga bweri beeteeseteese kyenkana ki mukama wange oli ketinga. Tuyanze nnyo okubeera ku mpewo za KTV. Tuli wano tuli mu nteekateeka ezisembayo okulaba nti buli kimu kiriwe kirina okubeera. Olunaku lw'enkya katulutwale nti kkooti lwegenda okusooka okutuula n'enjuyi zonna mu musango guno tusobole okulaba ki kye twetaaga okuva omusango we gugenda okutandika okuwulirwa paka egusembayo. Abalamuzi bajja kutegeera bapulida ki abalina okuva mu musango guno buli ku ludda era balina okutegeera nti bujulizi ki obutannatuuka mu kkooti obwetaaga okuleetebwa beetaaga nnaku mmeka okuleeta obujulizi obwo abaddamu beetaaga nnaku mmeka okuddamu era okuwulira omusango abalamuzi abo balyoke basalewo nti kutandike olunaku bwe luti okusinziira ku nnaku ze banaaba bawadde okuleeta ebyo ebitali ku fayiro. Awo tujja okumanya nti tugenda kubeera wano oba kumala wiiki 2 oba 3. Kye tulina okumanya nti etteeka lituwa ennaku 45 okuva nga lumu omusango we gwaleetera ogwokubiri ogwaleetebwa mu kkooti so twakatambulako ennaku 10 atukyalinayo ennaku 35 ze tulina okukozesa okuwulira omusango ate n'abalamuzi bafune obudde okugenda batuule bawandiike ensalawo ya kkooti naye nga mu nnaku bwe zinaggwerayo 35 mu maaso ensalawo ya kkooti ejja kuba ewedde so kati enkya kwe kutematema ennaku ezo nga buli kimu ekigenda okutama. Presidential election petition number 1 of 2021 between Robert Kyangulanyi Ssentamu, the petitioner, versus Yoweri Museveni Kabuta, the Attorney General, the Electoral Commission, for the respondents. Okusinziira ku Solomon Muyita omwogezi w'essiga eddamuzi ategeezezza nti tenti lino nga bw'ogiraba n'eri gyennaayo makubeeramu abantu 2 era ng'okusukkako awo bajja kuba bannamawulire banaaba bakkirizibwa okubeera mu kifo kino. Wabula mu kwogerako ne bannamateeka b'ekibiina kya NUP aba Robert Kyangulanyi Ssentamu abaleeta omusango guno mu kkooti bagamba nti nabo beeteeserese bulungi nnyo okulaba nga banjula buli kye balina ekijja okukakasa abalamuzi bano 9 obuwanguzi bwa Robert Kyangulanyi Ssentamu n'okuba nti Yoweri Museveni buhabulwa yababba akalulu. Kati ensonga ngezo tujja kuzikkaanyaako. Obujulizi mu petitions za presidency bubeera mu affidavits oba biwandiiko. Kati tugenda kubanga buli ludda lulaga biwandiiko ki bye batawakanya biwandiiko ki bye baagala abaabikola bajje babuuzibwe ebibuuzo. So ffe nga NUP naffe tujja kugamba oba abakyagulanyi tujja kugamba nedda abajulizi muleese ebiwandiiko 30 20 tetuzinaako bizibu tujja kunnyonnyola naye gana 10 erisigadde eri abaabikola mu baleete. So tugenda kubanga tulina bye tusaba era ndowooza bye tusuubira okusaba mwandi baamu byabakama Simon Mujenyi omulamuzi. So ekyo tugenda okukola ebiwandiiko mulimu ebiwandiiko nga DR forms n'ebirala bye muyinza okukaanyaako nga tebeetaaga kuliisibwa mu kasengejja ka bujulizi. Kosi baloya baffe buli tiimu ku nsonga gyekutteko erina weekampinzi okulaba nga tweteekateeka bulungi nnyo naddala n'okukola ku byokwerinda byaffe kubanga twagala nnyo okulaba nga tugguka mu kkooti ate nga tulambika obujulizi. So tukoze okwekenneenya tuleeta omugugu gw'obujulizi tuleeta omugugu gw'okusensula era tugenda kusensula amateeka amalambike mu ggwanga lya Uganda
n'ogakwanaganya n'ebyakolebwa tuka mu kifo kino ekikwaniriza bwe sanitizer saako n'ebintu ebyateekebwa mu minisitule y'ebyobulamu okubanga bigobererwa okubanga beetangira ekirwadde kino ekya COVID-19 era nga batutegeezezza nti oyo anaaba talina masiki saako n'oba nga toli ku lupapula olunaabeera ku mulyango tojja kubanga okkirizibwa okuyingira mu kifo kino. Eyo yenteekateeka sofa ekyaliwo mu kifo kino era nga tuli kubatuusaako ebintu ebirala bingi nnyo olunaku olw'enkya binaaba bigenze mu maaso era nga olunaku olw'enkya abalamuzi bano omwenda lwe basuubira okusunsula obujulizi bonna obunaaba buleeteddwa enjuyi zombi Robert Kyagulanyi Ssentamu saako ne Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa okukakasa ensonga ezibinaaba zigenda maaso era n'okutulambika di omusango guno lwe gunaaba gutandika olwo bannayuganda abasobole okugootabulira ku KTV saako ne ku Kingdom FM nga tugwatuusaako wano Kololo ku Kkooti ensukkulumu nze Omulangira Junju Moses wano Kololo ku Kkooti ensukkulumu.